gaabwe omusajja ono abadde ne bannabalala babiri nga batambulira mu takisi namba UAT 971Z era nga babadde baliko abasaabaze babiri be babadde bagezaako okubba nga bano bwe bakubye enduulu esombodde ab'okumpi n'ewala. Wabula babiri ku bano Asimattuse ne badduka era ng'ono abadde agezaako okudduka kyokka n'akwatibwa. Wakati mu kwagala okwetaasa ku batuuze abadde bataamye yeesibidde mu takisi, wabula nga kino tekirobedde batuuze bano kugikuba ndabirwamu na kugiggya mu mukka okukakkana nga bamuggyeyo. Bamwambudde ezimu ku ngoye ez'abadde ayambadde ssaako okumwaza, olwo ne bamusanga n'ebicupuli bya $24,000 ekyongedde okutabula abatuuze wakati mu kumusoya akajojijoji w'ebibuuzo. Abakulembeze mu kitundu ekyo bakakasizza ekyabatuuze okwonoona emmotoka abazigu bano mwe babadde batambulira era ne bategeeza ng'abantu bebasusse okubbibwa wabula ne bavumirira ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Abantu balina obusungu bulijjo bababba buli kaseera bababbira mu mmotoka. Abantu babadde baagala kumwoki. Enganzo omukulembeze mbaddewo bwe bamwoca poliisi ejja kubuuza bingi ate tusumbula. Mbagamba kabamuleke atubuulire banne baalina. Tufune tuleetera okukwata abantu bangi oluusi obudde bukyengere kisinga kumuta n'asirikira ekyama ate ababba abalala ne basigalayo. Abadde n'ebicupuli bya $24,000, $5,000, $2,000. Oluvannyuma poliisi etuuse n'ekkakkanya embeera ng'emmotoka esikiddwa n'etwalibwa ku poliisi era n'omusajja n'atwalibwa ku poliisi y'e Katwe gy'akuumirwa kati.